liteyalonza yagamba dakhala nnaara. Kati buli wobeeranga ng'okyayina kyogatta ku Allah teriyo kikyakusibye kuyingira mu bibonerezo ebyolubeerera okugyako omwoyo ogukyali oba omutima ogukyali mu kifuba kyo. Sheikh ayogedde yirizi era kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, Nabbi yalaba omusajja wa fi yadi halqatu min safrin, nga ku mukono gwe kuliko ekikomo nga kya kyuma. N'agamba nti ma hadhihi, kiki kino? Omusajja n'agamba innaha min alwahina, kino kiri mu bintu ebimalako ebizibu, kiri mu bintu ebinkendeeza obuzibu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti inzaha, kijjeeko, fa innaha la taziduka illa wahana, tekirina kyekikwongera okugyako okunafuwa mu bukkiriza bwo. Omusajja nejjako irizi gye yayina oba ekyuma kye yayina. Nabbi n'amugamba nti law mitta wa hiya alaik, senga ofudde ng'ekyo kikuliko, ma aflahta abada, tewandyesimye ebbanga lye likoze eki. Weekebere bulungi, kebera mu baana bo bulungi. Abaffe tokyayina kyeweesiba mu biwato. Bantu bangi nnyo bafudde ne bava mu nsi muno ng'ekimwawudde n'irizi gy'emikono gy'abamunaaza. Nkulayirira Allah, ne bwe banaakusaalira ebibinja n'ebibinja ne bava emasindi ne bava eruweero ne bavaawa, ng'ofudde oyina yirizi mu kiwato, toyinaayo la havva. Omuntu yenna omushiriku tayinaayo mugabo eri Allah. Kekakutanda n'ofa ng'oyina ennyumba buno obusiisira emanju, ng'oyina ekibbo, wallahi ne bw'oba wagenda hijja emyaka 10 emirundi 10 watawaanira bwereere. Kati buli muntu balil insanu ala nafsihi basira, buli omu weemanyi kiki kyoli. Olw'okuba ennaku zino egundi y'eddiini weeri, abaana olwaleero eddagala muli bambaliza mu busaati, mu buteeteeyi. Omwana omulaba butava mu kateeteeyi olw'okuba wakamwambalizaamu. Weetunuulire shaitaani gwekuzanyirako, n'oddira n'okugenda mu katale n'ogula olubugo, n'ogula ne bagenda balutunga, n'otandika gwe kennyini okuteekamu ssente, n'ogamba nti eno nsawo y'abajjajja, n'otandika okuteekamu ssente. Bw'ofuna ebizibu, abaana bwe babagoba school fees, n'otandika n'ogenda ku nsawo eyo, n'otandika okulaamiriza bajjajja abazzukulu tebakyasoma, mumpole, baba tebannakwanukula, n'ozijjamu n'oziteeka mu nsawo, n'ogenda osasula fees. Ne wayita ebbanga baba tebannakubanja, n'ozikola ki? N'ozizaamu. Tunuulira engeri gy'ogeraageranya Allah n'ekibba ekiri wansi w'ekitanda kyo. Omunoomaliriza iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eyo mu Luwarabu kyandibadde na'buduka, ne iyyaka na'budu buli we basoosa ekisembayo, eyo bagiyita usulubul hasru wal qasru, komeka nti na'buduka wala na'budu ghayrak, tukusinza tetulina gwe tusinza mulala. Okiraba? Naye ova mu muzikiti nga wano ku subuhi n'oddayo ewaka n'okwata mu bibbo bajjajja bakuwa omukisa. Atabarruk, okunoonya baraka.
baraka tetuyina we tuzinoonya okujjako tuzinoonya eryani. Kogeza noonoonya emikisa mu abo abatali Allah, omba oba omaze okuva ku mulamwa. Nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa taala, omuntu yenna ayina yirizi gezaako jjejjako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabira omuntu asiba yirizi, edduwa eno giwulire. Omuntu yenna ayina mu mwana we mu kiwato akantu konna li raf'i bala au daf'i, okujjako ekizibu oba okukiziyiza. Mwine ebintu byetusiba mu baana nga kweziyizaako. Naye nabbi yagamba nti man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu, nti omuntu yenna yeesiba yirizi. Nabbi eno yalinga khabaru naye dua. Nabbi agamba nti man ta'allaka tamimatan, omuntu yenna yeesiba yirizi, nabbi yagamba nti fala atamma Allahu lahu, nsaba Allah aleke mujjuliza byetaago bye. Waman ta'allaka wada'atan, n'omuntu wada'a bintu babijja mu nnyanja ng'amasonko gano ag'amakovu, sente ezina ensimbi eŋŋanda. Man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu, wa man ta'allaka wada'atan fala wada'a Allahu lahu. N'oyo eyeesiba amasonko fala wada'a Allahu lahu, nsaba Allah aleke kubeera nga amulekera obutebenkevu. Kyova olaba omwana gwe basibamu ebintu ebyo era ebimbe gwe bikola ki? Kubanga oliko edduwa yaani ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo baddu ba Allah, nkubiriza omwoyo gwange, ddayo waka oluvannyuma lwa darusu eno ekyalimu fawaidu nyingi, ebigambo ebikulu bingi, oddeyo weetunulemu. Ebintu byonna byoteekeddwa okufuna biteeketeeke, era gwe musomo gwaffe ogw'olwaleero. Tugenda kusoma ku kiyitibwa al-qadaa'u wal-qadar. Omutwe gugamba nti atharu al-iman bil-qadaa'i wal-qadar fi tazkiyati nafs, obuufu bw'okukkiriza okugera kwa Allah, okusalawo kwa Allah n'okugera kwe mu kutukuza omwoyo gw'omwana Adamu. Tuyina kye bayita qada wal qadar. Ndowooza tutera okugamba arkanul iman, empaji z'obukkiriza ziri mukaaga, si kyekyo? Naye empaji egamba nti nno antu'mina, tugamba tutya? Antu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi, okukkiriza okugera kwa Allah okulungi noki n'okubi. Kiba kitegeeza nti eno empaji ekwatagana bulungi n'empaji esooka mu bukkiriza. Ku lw'ensonga nti nno eno empaji eyimiriddewo al-i'tiqad bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qaddara al-ashya'a fi ilmihi min al-azal. Allah yateekateeka ebintu mu kumanya kwe mu kumanya kwe okutayina ntandikwa wadde ki. Mukiraba? Allah tabaraka wa ta'ala ebintu bino yabiteekateeka kati kwegamba eno rukun eyimiridde, omuntu yenna agikiririzaamu ateekeddwa okukkiriza al-iman bi anna Allah au al-i'tiqad bi anna Allah qaddara al-ashya'a, nti Allah tabaraka wa ta'ala yagera ebintu fi ilmihi al-azal, kumanya kwo okwakola ki. Buli kintu kyonna ekibaawo mu nsi
tekibaawo okujjako biilmi llahi subhanahu wa ta'ala, nakumanya kwani ekyokubiri tekiyinza kubaawo illa biiradatihi, okujjako n'okwagala kwani kwa Allah. Teriyo haraka wala sukunin, teriyo kintu kiyinza kutambula mu nsi okujjako nga Allah ayagadde. Nkukakasa ali wano nti embeera gy'olimu Allah agimanyi. Ekyokubiri, embeera gy'olimu Allah yajagala ebeewo. Kati tuyina ebintu bibiri omukkiriza byateekeddwa okumanya. Tuyina kyemugamba al-qada wal-qadar. Al-qadaru kyeki? Qadar kitegeeza ilmu llahi bima takunu alayhi al-makhluqat fi al-mustaqbal, kwe kumanya kwa Allah ebintu bwe binaabeera mu maaso. Ekintu kyonna Allah nga tanatonda nsi ng'ekyabula emyaka emitwalo emeka 5 yateekateeka ebinaatambula mu nsi yonna. Ekyo kye bayita kadari. Embeera gy'olimu nkukakasa nti teriyo ayina gibaamu okujjako ggwe. Ekyo kyawandiikibwa, teriyo kikugwako nga kikuguddeko sudufatan nti Allah yabadde takimanyi. Allah yakiwandiika. Ekyokubiri, al-qada, okusalawo. Kyeki qada? Ijadullahi al-ashya, kwe kuteeka mu nkola Allah ebintu ng'abiteekamu hasba ilmihi asabiq, okusinziira ku kumanya kwe okwakola ki. Teriyo kyoyinza gamba nti nno kino nze nakoze ensobi, tekyandibaddewo. Teriyo nsobi mu bulamu bwo gye wali okoze okubeera nti oli mu mbeera gy'olimu. Kati omuntu kyosooka kye tulina okukkiriza mu mitima gyaffe n'okumanya kwaffe, omukkiriza owannamaddala empagi ey'omukaaga, kwe kumanya qadaullahi wa qadari, okugera kwa Allah. Qadari kitegeeza ki? Ilmullah, kwe kumanya kwa Allah bima takunu alayhi al-makhluqat, ebitonde embeera gye binaabeeramu fil mustaqbal, mu maaso. Kati embeera yonna eri mu maaso, olwaleero gwe tomanyi kiki kigenda kubaawo. Tomanyiiwo kinaabaawo luvannyuma lwa myaka 10 ekinaakubaako bw'oliba oli mulamu, naye ebyo byonna Allah abimanyi. Kati qada kwe kuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyagala. Kati kiba kitegeeza ki? Okukkiriza empagi eno eya qada wal qadar tukimanyi bulungi nti nno okukkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okuki? Okukkiriza okugera kwa Allah okulungi neki? N'okubi. Waliwo enjogera etera okugamba nti Allah tagera kibi. Kituufu oba nedda? Si kituufu oba kituufu? Allah tagera kibi. Kituufu? Kati ate ogamba nti bi al-iman bilqadari khayrihi wa sharrihi, kitegeeza ki? Entegeera y'ekigambo ekyo entuufu eri bweti. Allah tagera kibi.
nga ye ekikolwa kye si kibi naye obubi bulimu ekyo ekikoleddwa. Kitegerekese kakati katujje senga omuntu abadde nga tatanasi agenze mu kugulu omusawo akola ki? Akujjako si kyekyo. Omusawo kyakoze kirungi kiba kikola ki? Kati kiba kitegeeza nti okutemako okugulu kibi, naye omusawo kyakoze kirungi oba kibi? Kakati kiba kitegeeza nti Allah nga ye kyaba akoze si kibi, naye obubi buli mu kino ekikoze eki. Senga olwaza omwana wo olwaleero omutwala mu ddwaliro omusawo n'amukuba ki? Empiso. Okufumita omwana wo kirungi? Okufumita omwana wo kirungi, naye omusawo kyaba akoze kibi. Kakati kiba kitegeeza nti Allah nga ye kyaba akoze si kibi, wabula obubi buli mu kino ekikoleddwa. Kati ekibuuzo kiri nti lwaki Allah agerera omuntu ekibi? Kyekiba kikugwana. Kakati Allah agerera omuntu ekibi lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka ibtila wa ikhtibar, Allah aba akugezesa. Mukiraba? Allah aba akola ki? Akugezesa. Bw'amala okukugezesa ng'ayagala ziyadatu addaraja wa thawabihi, okubeera nga akusitula mu ddaala n'okubeera nga akuwa empeera. Mutunuulire Allah agamba mu Qur'ani, n'agamba nti ahasiba nnaasu, abaffe balowooza abantu ayuturaku bajja kulekebwa ayaqulu amanna wahum la yuftanun, nga tebagezesebwa. Kati kiba kitegeeza nti nno ebigezo ebitutuukako, ebigezo ebitukola ki? Ebitutuukako ikhtibar. Mukiraba? Era kyova olaba nti Allah agamba wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah tabaraka wa ta'ala teriyo kiba kibatuukako okujjako olw'ebyo bye gikola emikono ki gyammwe. Kakati ekisooka omuntu Allah tabaraka wa ta'ala amugerera ekibi nga kigezo, akiyiteko amweki empeera. Kitegerekese. Omuntu ayinza okwebuuza nti Allah lwaki antuusaako ebibi ng'ate ndimukkiriza? Alhamdulillah, tubadde ku aya Allah agamba nti ahasiba nnaasu ayutraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun, nga nabo tebakola ki? Tebagezesebwa. Okiraba? walakad fatanna allazina min qablihim, twagezesa abo abakola ki? Abakulembera. fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Allah amanye abo abakakasa mu mitima gyabwe, era amanye abo abalimba obulimbi. Kati kiba kitegeeza nti omuntu yandyebuuzizza ono musajja mukkiriza, lwaki Allah tabaraka wa ta'ala amukola ki? Amugezesa, amuleetera ebigezo. Ekisooka ikhtibar wa ibtila.
ensonga eyokubiri lwaki Allah agerera omuntu ebizibu, ekyokubiri at-tarbiya wa ta'dib, Allah okugunjula. Oluusi ebiseera ebimu omuntu oyinza okuba ng'oyina woowabye, Allah nayagala akole ki? Akomyewo n'akuleetera ki? Ebizibu. Kakati Allah bw'aba akwagadde akuleetera kuno ebizibu obeere nga weerongoosa. Kyova olaba nti Allah agamba wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Teriyo buzibu bubatuukako okujjako okusinziira kwebyo byemuba mukoze wa ya'fu an kathir. Naye Allah asonyiwa bingi nnyo byakola ki? Byatusonyiwa, byetusobya. Kakati oluusi Allah ayinza okuleetera ekizibu olw'okuba ensobi gy'okoze eki? Gy'oguddemu. Ekyo naye ng'ayagala kugunjula. Kyova olaba nti Allah agamba nti fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haaka bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah tabaraka wa ta'ala yabatuusaako obuzibu olw'ebyo bye baalinga bakola ki? Bakola. Mukiraba? Kakati ebiseera ebimu eki Allah agerera omuntu obuzibu lwa nsonga meka? 2. Ensonga esooka yeriwa kugezesa obeerenga weddako, abeerenga akuwa empeera. Ensonga eyokubiri yeriwa okugunjula oba okuzza. Era kyova olaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eva ku Anas bin Malik radiyallahu anhu ategeeza n'agamba idha arada Allahu bi'abdi khaira, Allah bw'aba ayagalizza omuddu we obulungi ku lunaku lw'enkomerero, ajjala lahu al'uquba fi dunya, amwangwiriza ekibonerezo kuno kuki? Ku nsi. Wa idha arada bi'abdihi shar, Allah bw'aba ayagalizza omuddu we obubi ku lunaku lw'enkomerero, amsaka anhu bidhambi, amulekerayo n'ebyono bye hatta yuwafiyahu bihi yawma alqiyama, abeere nga bimusasula ku lunaku lwaki? Kakati senga osobya kuno ku duniya, Allah n'akuleetera ekigezo. Okiraba? Allah n'akuleetera ekigezo n'abeera nga akusiimuddeko ebyonoono, n'oli Allah gwalindiriza ku lunaku lw'enkomerero abeere nga amusuula mu muliro. Ku bombi ani Allah gwasinga okwagala? Gwawadde ekibonerezo kuno ku duniya, kubanga embeera y'eduniya yo eyina weekoma, n'ebibonerezo bya akhira tebirina gye gikola ki? Tebirina komo. Nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tutunuulidde ensonga omuntu Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga agerera omuntu ekibi. Tugambye ekisooka, Allah nga ye kyakola mu kugera si kibi, wabula obubi buli mu ekyo ekigereddwa kitegerekese. Ensonga eyokubiri lwaki Allah agerera omuntu ekibi, tugambye nti ensonga meka? 2. Ensonga esooka kwe kubeera nga kumugezesa. Ensonga eyokubiri kwe kumugunjula. Ayati nyingi ezajja nga zinnyonnyola ku nsonga senga omuntu atebenkera nakkiriza empagi eno ey'okugera kwa Allah okulungi n'okubi, obusiramu bwe buba bujja kutereera. Kubanga okitegedde nti nno ekisooka tugambye nti tewaliiwo kibaawo okujjako bi iradatillah. Mukiraba? Ekyokubiri
okugera kwa Allah oba ekintu ekibaawo biilmillah. Mukiraba kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo Qur'an yasimba ku nsonga zino 3 senga ziyingira mu bwongo bw'abantu obukkiriza bwabwe bujja kutereera. Ensonga esooka, senga omuntu akkiriza ensonga ya ajal, okugera kwani? Kwa Allah. Eyo ensonga emu. Senga okkiriza nti nno okugera kwa Allah ajaliyo Allah tabaraka wa taala yagikola ki? Yagiteekateeka. Tewaliiwo kijja kutwala muntu mu ssabo. Okiraba? Nkulayirira ne bwe banaakusala emisale okuva ku mutwe paka kagera akasembayo ng'oli wa kufa, ojja kufa. Ekikulu kya byonna ky'olina okukola kyeki? Kwe kwejjanjaba mu nejjanjaba eki entuufu, kubanga Allah agamba nti fa idha jaa ajaluhum, okugera kwabwe oba ekiseera kyabwe bwe kiba kituuse, la yastaakhiruna saatan wala yastaqdimun. Allah tayinza kukeereya kaseera ate era tayinza kusika kaseera ko nga tekanakola ki? Tekanatuuka. Lumu waliwo ekitabo kye nali nsomako nga abasajja babiri basinkana, nga omu ali ku pikipiki, omu nga ali ku pikipiki, omulala nga ali ku mu motoka, ne basinkana roundabout, oba eno motoka ng'eyingira noono ava eno gye yali ava. Bwe basinkana obwongo bombi ne bubakola ki? Ne bubaweereza nti nno siba, ono akole ki? Ow'emmotoka obwongo ne bumuweereza nti siba, owa pikipiki akole ki? N'owa pikipiki obwongo ne bumuweereza nti siba, ow'emmotoka akole ki? Ne bamala second says aga 3, obwongo ne buddamu ne bubaweereza nti simbula emmotoka, ow'emmotoka akoze eki? Akulekedde. No, owa pikipiki ne basimbula owa pikipiki ne bamutomera. Yalinako gwe yali aweese n'afiirawo ku ssaawa eyo. Sheekh bwe yali annyonnyola ku nsonga eyo yagamba nti owa pikipiki ono gwe yali aweese yali akyabuzaako seconds 40 nga galina okuggwaayo. Bameka boolabye ng'agoba emmotoka ninga emmotoka zikyajja, n'agoba emmotoka nga mu ddakiika 4 oba mu ddakiika 2 egenda kugwa ku accident. Alina okwanguwa ekole ki? Kati muddu wa Allah teriyo kiyinza kusembeza ajaliyo, ate teriyo kiyinza gikeereya. Ekyo bw'ona okiyingiza mu bwongo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti lan tamuuta nafsun hatta tastakmila rizkaha wa ajalaha. Omwoyo gw'omwana Adamu teguyinza, omuntu tayinza kufa okuggyako ng'ekiseera kye kikoze eki. Kakati tewaliwo kikutwala kwejjanjaba mu makubo makyamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu okutegeera ensonga ya riziki. Wallahi teriyo ayinza kukyusa riziki yo. Ekintu kyonna kyoteekeddwa okufuna mu nsi ojja kuvaamu ng'okikoze eki? Nga kiri mu kitabo kyo Allah kye yawandiika. Teriyo ajja kuva mu nsi
okujjako ng'ofunye ekyoteekeddwa ekyawandiikibwa mu kitabo kyo. Waliwo enjogera ezimu ezitera okuyita ku mimwa gy'abantu n'agamba nti nno abantu bw'atuuka mu myaka bwe giti aba takyagaggawadde. Kasita akaddiwa kaakati nno waliyo emyezi ng'esatu emabega gwe nalabye nga yagaggawalanga obugagga ayina bumalamu eddakiika 3. Ng'obugagga ayina bumalamu eddakiika 40. Omusajja atunda ettaka lye bamunyumiza. Omusajja yatunda ettaka lye, okiraba, bw'atunda ettaka lye ne bamuleetera ssente tazikwatangako mu bulamu bwe. Bando bazisibyeko lababani tazirabangako, nazikwata bwati, natandika mpola mpola, zino zonna zange, zino zonna zange, zino okukakana nga afudde. Okiraba, oyo mu buwangaazi bwe yayina kugaggawalira mu seconds. Eriyo abantu nga asondedde emmotoka ng'agisondedde emyaka nga 10 ng'agenda givuga wiiki emu nga ye kadali ye asonda, naye nga kyasonda ye sababu ate eyinza n'okumutta. Kati riziki tolowooza nti nno tewaliwo kiseera, tewaliwo kyojja kuyitamu nti nno kyekino. Omusajja yava ekyenjojo n'ajja emulago okujjanjaba mukazi we, bw'ajja okujjanjaba mukyala we. Omukyala olunaku lumu omukyala n'agamba bbaawe olw'ebbanga eddene ng'amujjanjabye, n'amugamba nti naye leero singa ongulirayo ku mata. Omusajja n'amugamba nti okiraba nze kujjanjaba, sente ngenda zijjawa. Okiraba, omusajja bwe wayita akabanga n'atambula mu ddwaliro. Bw'atambulamu mu ddwaliro agenda okukomawo ono neiba waabwe eyali abaliraanye n'afa. Ne mu nteekateeka ya Allah olw'okuba yateekateeka ono, bwe baali bategeka ne babagamba nti tuyinamu bino ebintu ebifisse tubibawe, mwe mwali amata agaali mu fulasika, ne bagakola ki? Ne bagakwata ne bagakola ki? Ne bagabawa. Ono eyafa eno teyali riziki ye, yayina kuyitira ku ye ejje ku ono. Kakati ebintu by'oteekeddwa okufuna tolowooza nti obiyinamu amagezi. Ate buli kintu kyonna ky'oteekeddwa okufuna tojja kuva ku mugongo gwansi kuno okujjako nga okikoze eki. Teriiyo kyojja kukyusa nga toteekeddwa kifuna. Na bwe kityo beera mu mativu nti buli kye Allah kiyangerera, gwe kyoba okola kintu kimu, i'mal, kola ki? Kola, naye ebyo ebivaamu biri eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Si magezi go agakufudde nti oli mugagga. Era Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba atunnyonnyola ku nsonga ya qada wal qadar yagamba atya, bwe yali amaliriza eno yagamba likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Muleke kwesukkulumya kwebyo Allah byaba akoze eki abawadde, ate obutaggwamu. Likai la ta'saw, muleke kugwamu mwebyo Allah byaba akoze eki abawadde, ate n'obutesukkulumya ku bantu kwebyo Allah byaba abakoze eki abawadde. Na bwe kityo baddu ba Allah
ensonga ya riziki. Ensonga ya riziki senga nekuyingira mu bwongo tewaliwo kijja kutwala muki musabo. Riziki buli kyonna Allah kyakuwa. Bweba nsonga y'abaana Allah bw'aba yakugerera nti ojja kuzaala ojja kola ki? Okuzaala. Ensonga ey'okusatu ye ensonga ya annafu waddar, ekikugasa n'ekikutuusaako obuzibu. Ekikugasa n'ekikutuusaako obuzibu kiva eri ani? Teriiyo muntu ayinza kukutuusaako obuzibu nga Allah tayagadde. Oli ne bwakola atya nga Allah tasazeewo nti obuzibu buno bujja kukola ki? Kutuukako, era obuzibu obwo tebukutuukako. Era Allah bw'aba ayagadde bukutuukeko, bukola ki? Bukutuukako. Kyova olaba nabbi n'okufa biri mikono gyani? Gya Allah. Ensonga ey'okubiri, ensonga ya riziki. Ensonga yaki? Ya riziki eri mikono gya Allah. Allah yamanyi gwanagagawaza. Allah yamanyi embeera gy'onoobaamu obulamu bwo. Ensonga ey'okusatu annafu waddar, ekiyinza okugasa n'ekiyinza okutuusaako obuki? Obuzibu. Kakati kiba kitegeeza nti omuntu bw'amala okubeera nga ayina enzikiriza eyo ey'okubeera nti akkiriza okugera kwa Allah okulungi noki n'okubi, waliwo ebintu bali ku muguukiriro wano ku kubo, n'ogenda mu nsonda nga gw'oyagala yayina okukola ki? Bano ekyabapangisiza okumpi kiki? Bakasitoma babatuukireko naye n'omusinkana nga n'oli ew'emabega ayina riziki gyakola ki? Nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, ekintu kya riziki, ekintu omuntu bw'amala okukkiriza okugera kwa Allah kijja kuweweeza takhfifu aljaza'i inda almasaib, okubeera nga omuntu akendeera, okiraba, okutya wa adamu albatar inda takathuri anni'am. Ekyokubiri, omuntu bw'amala okubeera nga akkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okuki n'okubi, gharsu shajaa fi nafsi linsaniya, kikusigamu obuzira. Okiraba, kikusigamu obuzira n'okubeera nti nno okola n'obumalirivu. Abantu bangi nnyo atera okugamba nti eyo bizinensi tekola olw'okuba gundi yamulema. Okiraba, naye si bwe kiri. Allah ateera omuntu, ndowooza mukirabye, ekyokulabirako kyangu nnyo. Olaba omuntu najja muno mu Masindi wali mu katale n'agula omudaala gw'omuntu, essente nga ki? Nga nyingi, naye ng'ono agutunda sente nyingi gumulemye, ono ayingira akatale, ono akafuluma, ono n'ayingira n'akola, era Mungu n'amukola ki? N'amuwa. Kati era kyova olaba nti nno bannaffe abasomesa bizinensi batera okugamba nti entrepreneur tatya ki? Tatya risks. Okiraba, risks ye ateekayo, ebisigadde n'abirekera ani? Allah. Nabyo yatandika naki? walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi, yatandika na khawfu. Okiraba, khawfu eyinza n'okumalako enjala abaali babaddeko mu biseera by'entalo nga toyagala na kulya. Kati
aminan fi sirbihi, ng'oli mutebenkevu awakaawo. Ekyokubiri, inda wukutu yaumihi, nga ayina ekyokulya kyaki kyolunaku. Bighaddi nazari, olidde emmere ki? Okimanyi nti eriyo omuntu eyasuza enjala nga n'essaawa eno tamanyi kyanaali, tannabaako pulaani yakulya, negugamba nti nze simanyi kawunga, n'eriyo eyasuze nga ne ku ssaawa eno gye tuliko wallahi tannamanya ki agenda kulya. Bw'ofuna ekyokulya ky'olunaku oba kifaanana kitya, ekyo kiraga nti weesiimye. Muafa fi jasadihi, muafa nga mulamu mu mubiri gwe. Waliyo abantu olwaleero, olaba amalusu gano, nga amalusu gayina okukozesa olw'omusiraamu, amalusu gayina okukozesa gayina kuva Germany. Mugagga bimaana alkalima, amalusu gayina okukozesa gayina kuva ki? Germany. Gwe wali olowoozezaako ku kyengera ky'amalusu nga ovuma n'abantu n'obawanda? Naye omusiraamu omu yanyumiza mukwano gwe n'aŋŋamba nti nno yagenda omukyalira, yamugamba ebigambo bino biteeke mu mutwe. Yamugamba nti bwe ndaba omuntu awanda amalusu olwaleero ndaba nga adiibuuda. Bakuwe ebyobugagga bye bakuma amalusu. Ebyengera Allah byatuwadde, totunuulira kuli wansi. Gwayina abaana nga tonna tunuulira nti nno school fees zikubuze, tunuulira omuntu atayina mwana. Abayina abaana bakimanyi nti eyo ye oda y'obulamu. Ekisooka bakuzaala, n'ofumbirwa, n'okola ki? N'ozaala. Ekyo Mungu gwakyanguyiriza, ayinza okulowooza nti bwe kityo bwe kirina okuba. Ategeera ekyengera ky'omwana yaani, yoyo atamuyina. Ne bamuwasa omwaka gumu, ebiri, esatu, atandika okugamba abantu nti munsabireko ku Allah ampe omwana. Bw'ataweerwa ayinza okuyingira essabo. Naye kakati mulinda okwebaza ekyengera ky'omwana mbu olw'okuba bamutikidde diguri. Mungu okuwa obwi omwana okubeera nga ategeera, just ayogera, ekyo tikirimu magezi go. Omusajja omu yali dokita n'awasa lawyer. Doctor plus what? Results ki ezirina okuvaamu? Naye wallahi bazaala omwana kati ali mu myaka 20 bamutwalako butwazi, abaana we bakuŋŋaanira kugamba abeereko n'ekyakola ki. Naye gwe abaana, omwana owuwo wa myaka 2 olwaleero ayogera ebigambo ebitegeerekeka, olinda kwebaza ddi? Nabwe kityo abantu abamu balinda okwebaza wa anta uddu ni'mat Allah, ebyengera bya Allah temuyinza bimalayo. Nabwe kityo baddu ba Allah, akaseera keeko okafunze, naye almuhimu kyetuba tugenda nakyo kino kyembasibirira. Twogedde ku nsonga ya qada wal qadar. Al qadar kyeki? Qadari kwe kumanya kwa Allah ebintu, embeera gye binaabaamu mu maaso. Mukiraba? Ekyo kyabaawo nga ensi tennatondebwa nga ebula emyaka emitwalo emeka. Kati nkukakasa nti embeera gye ndimu n'embeera gy'olimu teriiyo mulala ayina gibaamu okuggyako gwe. Ekyokubiri, al-qada kwe kuteeka mu nkola ebintu nga bwe biteekeddwa okukola ki? Ebyo Allah buli kibaawo tekikuguddeeko sudufatan nti kibwatukira.
Allah yekanze nti nno ono gundi afiiridde mu accident. Nedda, kiina kola ki kubeerawo. Nabwe kityo nsaba Allah tabaraka wa taala abatere baraka mu lutuula lwammwe luno lwe mutudde, ate abamalire ebyetaago byammwe, akibateere ku mizaani y'ebirungi byammwe. Mbagaliza darusu ennungi. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu. Omwana mutunayanziza abadde Sheikh Isa Kakembo ng'atunyonnyola ku kibayita al-qada